Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanu wanje nakwakira on program yite Kinyamurungi, program y'Obusiramu live aha on TV West Studios. Omutebe kansanka bulijo ndi Hawa Sali Musa kandi erizoba nyinemu abajenye babiri bitu ntakabakire leka mazentangire mwena abaruga kusale juma kampani yangu yabatambura kurungi mnonga abarire nshasha nimwe kandi abafera ntugirango inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abitelizoba nebiro munana okwezo kwa Shaban oningashe okwezo kwa mnana omwaka 2026 kurugira aha kalenda y'Ekisilamu kandi ekijungerizoba nebiro mushanjo okwezo kwa kabiri omwaka 2025. Yes, so ninjira mukimanyangu inshallah taala tuza kuba ntwegaranjira omukisibo ekiri kwera ekya Ramadan. Yes, omukwa kashatu akibanza inshallah taala ntuza kuba kandi ntandika okusiba. So tushabe mnonga kurema Allah subhanahu wa ta'ala ya tusiye kurungi haza tugumen tugirango Allahumma baligna Ramadan. Niko chiri? Yes. Tulengesereze kugamba mnonga ekigambo ekyo kujanga Allah subhanahu wa ta'ala kandi atubase kuhika omukisibo kitwe kiri kwera ekyo kwezi kwa Ramadan inshallah ta'ala. So studios enyenemo Sheikh Abdul Sabor omulimira kandi ni imam wa Basajja Balaba Primary School nakwakira sewa. Tarabantu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akanna wenyinemu Sheikh Sharif Sowed Ekigenyi kuruga omuke ayiyo anakwakira sewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So mnono wanje tuleni kugambira ngo luchime chona Quran na hadith bikakigambo je mnonga hazeri zoba na inda turi banshonga eyokuhereza Obusiramu. Yes, omuringo gwono guri kukira yo bulungi twine kufayo mnonga atuhereze Obusiramu abo kuba buri kintu cyone cyo gukora mu nsomo mazima no banoza kukiganyuramo munonga mu nsomo na ari ahera ningashe hakiro chempero inshallah taala. So de kantandike na Sheikh Abdul Sabur mulimira atushobore okuhereza Obusiramu cyoki kandi Quran hadithi ne bukigamba waki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abebitibwa abatuuliriza tuli basanyufu okubeera nga muri ku mpewo zaffe tusaba Mungu abaweemu obulungi na buli kyonna kye tugenda okubeera nga twogerako tusaba Mungu abeere nga atuwaamu ekisinga okubeera nga kirungi kubanga eddiini eno ey'Obusiraamu ekikulu kyabyo nakasita omuntu amala ogiyiga oluvannyuma kimukakatawo okubeera nga agyongerayo eri abantu abalala okubeera nga nabo bagiganyulwamu. Olunaku olwaleero mukkirize tutunuulire omuntu ayinza ate okubeera nga akolerera Obusiraamu okubeera nga omuntu abeera awo nga naye mu bunafu bwalimu asobola okubeera nga aweereza Obusiraamu. Abavubuka abagayaavu twagala tulabe emisingi oba obuvuna oba angaffa abavubuka tukoze tutya okulaba nti no tusitula eddiini yaffe ey'Obusiraamu kuba oyinza otuuka mu bitundu ebimu ng'eddiini ey'Obusiraamu ki nga nnafunafu naye wetubeera nga tutaddewo ne tulaga ne tutangaazaamu abantu nti Omusiraamu wakola bw'ati nabeera nga atereeza wano mazima ddala tuyinza okufundikira nga tuli mu bantu abagenda okubeera nga tutambuza eddiini yaffe mu maaso ate nga n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyabeera nga atutegeeza mu Qur'ani ye owekitiibwa kaifa tastati' almusharakati fi khidmati alislam. Oyinza otya Siga Sharif oyinza otya okubeera nga omuntu aweereza Obusiraamu okusinziira ku busobozi bw'alina. Okuweereza Obusiraamu mulimu gwa bbeeyi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyajjibwa mu ahadithi nga nnyingi ekiraga obulungi okubeera nga omuntu yakhdimu al-Islam okubeera nga omuntu aweereza eddiini ey'Obusiraamu. Ekisookera ddala nga tonnatunuulira kintu kyonna mu ddiini ey'Obusiraamu ng'oyagala okuzimba bulungi omusingi ogw'okubeera nga oweereza Obusiraamu n'emirimu gyo Allah abeere nga agikkiriza n'okubeera nga ogenda maaso n'okubeera nga oganyulwamu abantu an-niyatu al-khalisa. okubeera nga enniya yo okubeera nga omali okubeera nga
okola otya okumalirira okanyo buli kimwe kyona kyokuba nooza kukola olina okumalirira wanchenga nooza ninza okugezaho biidhinillahi tabaraka wataala ninza okugezaho okuleba ngu nagitamu oluganda na lunyankole insha allahu tabaraka wataala. So anniyatu lkhalisa, enniya yaffe nga tonnakola mulimu gwonna olina okubeera nga ekigendererwa kyo osimisaani allah tabaraka wataala. Allah tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala weyagamba mu Qur'an wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ddin. Bannabbi bonna balagirwanga ekiragiro kimu nti nno okubeera nga bakola eddiini naye ng'ekigendererwa kubeera nga basimisa owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Omulimu gwonna omusiraamu gwonna gwakola nga tagenderedde kubeera nga asimisa Allah subhanahu wa taala, omulimu ogwo ajjati hawa, omulimu ogwo gubeera tagufunamu. Era kyekigambo kya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala yagamba nti rubba al'amalu alqalil tukabbiruhu nniya wa rubba tusaghiruhu nniya wa rubba al'amalu alkabir tusaghiruhu nniya. Nti ebiseera ebimu omuntu ayinza okukola ayinza okubeera nga akola omulimu nga munene n'olwokubeera nga enniya y'enfu tagenderedde kubeera nga asimisa Allah tabaraka wa taala n'afundikira ng'omulimu ogwo tagganyuddwamu nga kutono nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Ate ebiseera omuntu ayinza okukola akantu nga katono akalimu ako nga katono ne wallahi olw'okubeera nga enniya ye ennungi n'abeera nga Allah subhanahu wa taala amuwaamu empeera esinga okubeera nga nnene. Ozi Sheikh nga tonneeyongerayo yesebu hadithi eno etuukaana bulungi naye ensonga yesebu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatugamba ati innama al-a'mal binniyat aywa barakallahu wa innama fik likulli mar'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa paka rasuli. hadithi gyekoma nti buli mulimo gwoba okoze gwonna gubanga gulamula okusinziza kuki ku nniya. Sobola okweyongerayo. So omusiraamu ndowooza nga hadithi seka wagirese omulimu gwonna gwe tugenda okukola oli obusiraamu oyagala kubeera nga oweereza busiraamu ekigendererwa kye ekisooka kusiimisa Allah, tosiimisa bantu. Ajataho kimanyi nti n'abantu tebasiima n'obu wakukola ki abantu tebakusiima wakola konka tebakusiima abantu tebasiimirako ddala. Okola ebirungi 10 n'okolamu ensobi emu nebembeza ensobi egyeyo ebirungi ebiwisha nembeza ensobi eyo gye wakola ebindi tebakubireeba ebisigadde tebabikola tebabiraba. So tugende kubeera nga tusiimisa Allah tabaraka wa taala. Ye Allah subhanahu wa taala muki musiimu gye tuli naddala abavubuka ensangi zino emitimbagano tuli kubeera nga twagala abantu babeere nga batulaba tetugenderedde mu kubeera nga tuyamba abasiraamu okubeera nga bakola ki bazimba eddiini yaabwe ey'obusiraamu. So omulimu gwonna gwina tandika na nniya biidhnillahi tabaraka wa taala. Gwe omusingi ogusooka. Omusingi ogwokubiri ad-da'watu ila Allahi bit-tawhid. Ad-da'watu ila Allahi bit-tawhid, okubeera nga okowoola abantu, okubeera nga oyita abantu, okubeera nga bategeera Allah tabaraka wa taala. Ajjati awo bootadde omusingi munene ku ddiini y'obusiraamu. Omuntu yenna nga akola oddiini naye nga akowoola abantu okudda eri Allah omulezi waabwe abagambe nti nno Allah abagambe tukole mubeere nga mukola we muti Allah ayagala mubeere nga mukola we muti abantu afaanana we batyo Allah subhanahu wa taala abaagala. Omuntu yenna buli wobeera nga ogenda okukola ekintu kyonna omusiraamu yenna obeera nga olina omulimu gw'ogenda okubeera nga okola beera nga ogenda kukowoola abantu bategeere Allah tabaraka wa taala. Kyovola Allah subhanahu wa taala yagamba nti nno wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Ekigendererwa lwaki Allah yabeera nga atuteeka ku dduniya kuno yabeera nga atuteekako olw'ensonga yatonda amajinni n'abantu olw'ensonga yakubeera nga bamutegeera naye bamutegedde tutya bamutegedde batya abantu okubeera nga tubasomesa nti bannange Allah kino akyagala ate kino takikola ki kino takyagala. Aza ntakuchire kirimi ko agamba ekyo neshika Sheikh abantu bamweta Sheikh yanyo aza nibagira ngo buri ahakuza hona oba n'orufu oba n'obujenyi oba n'ikicyona nateka kwata akazindaro kajyanta haza muri cyo kushare kiri bagambira karunja karima bagambira ekireje nikimanyisa azibyo nakugirira adinyo so osemerire okusomesa abantu
eddiini y'obusiraamu hona okubooli biidhinillahi tabaraka wataala ala qadari istitaatik depending on your effort or your ability okusinziira ku busobozi tewenyooma oyinza obeera wano ajati hawa nga ggwe tosobola tuula mu maaso ga hutuba oba kusomesa abantu abula the little you have akatono koyina kasomesa omuntu nti bannange okusinza ebitali Allah kibeera kikyamu. Katonda yatutonda lwa nsonga kumusinza. Kyobola mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Omusiraamu asinga okubeera nga mulungi yoyo Allah gwawadde obuwangazi nenga obuwangazi obwo abukozesa okutya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga omuntu akoola abantu eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala ani asinga muntu kyasinga ebigambo ebirungi qawlan mimman da'a ila Allah okusinga oyo akoola abantu n'abasikari nga bazeewa nga bazeri Allah tabaraka wa taala ani asinga ebigambo ebirungi nobeera nga okoola abantu bigambo birungi Allah wa amila salihan n'atakoma kubeera nga akozesa ebigambo abula n'abeera nga naye agenda maaso n'okola ki okulongoosa akola emirimu Allah subhanahu wa taala gy'ayagala. Wa qaala innani minal muslimin nagamba nti mazima ddala nze ndi mubaki ndi mubakkiriza. Era Ibn Kathir rahimahullahu taala yagamba nti yayogera ku aya yagamba nti wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah yagamba alayhi rahmatullah yagamba nti ay da'a ibadullahi ilayhi nabeeranga ebigambo ebirungi nobeeranga okwowola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. So tusaanidde nga ffe abasiraamu okubeera nga tugezaako okubeera nga tusika abantu badde eri Allah babeere nga bamutegeera. Yeeyo nno engeri gye tusobola ozimbamu eddiini yaffe ey'obusiraamu. Era jati hawe ekiraga nti nno kikulu nnyo okubeera nga eddiini eno ey'obusiraamu tugisomesa webeera nga tewaliiwo webeera nga teriiwo kubeera nga tukoola abantu ne tubategeeza kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa. Everyone is going to do whatever he wants. Buli omu agenda kola byayagala naye tubeera nga tusazeewo ne tugamba nti nno kaakati abasiraamu bategedde bate eddiini yaabwe ogenda beera musingi munene. Kyobola Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi yagamba nti li an yagamba Ali ibn Abi Talib namugamba nti nno li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin ni'am. Subhanallah. Yagamba okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuyisirizaako ajati hawo okusinziira ku busobozi Seka Sharif okusinziira ku busobozi bw'olina Allah n'akuyisirizaako mukoolako mpolampola kubadde osobola abantu ne babeera nga bategedde omuntu n'aluŋŋama omuntu yagamba nti khairun laka min humurin ni'am. Kyengera kikyasinza okubeera nga kinene kisinga eŋŋamiya oba ekyebagalo ekisinga okubeera nga kyabbeeyi. Kyebagalwa kikati ekiriko ekyebbeeyi si nnyonyi okubeera nga Allah ayisirizza ku ggwe omuntu n'aluŋŋama kitegeeza nti nno ofunye ennyonyi namba n'okusingawo. So erifu ngaffe abasiraamu tusaanidde okubeera nga tukoowoola yeeyo nno engeri gye tusobola okukola ki okubeera nga tuzimba eddiini yaffe ey'obusiraamu biidhinillahi tabaraka wataala. Barakallahu fikum nijamno nanje wahura mazima twine kufayo munonga okuleba kandi tuebembeza emirimo emirungi munonga tubaase kuganyuramu kyango munonga twareba ngu nawaba akacyakoine ilment yoyine ekyokumanya ekyoyine omuzi kandi oli kukyeka kasawo kaba mwini baba takwe noshanga nashomese kintu takukyeka kasa oshange kandi ariyo nakyongera abamwe tebakwetegereza bongera munego nesupu ekyo oli kumanya kandi oli kukyeka kasa mazima ngu kiri ombyashomisi Rebeka kandi wakishomesa ndijo obase kuganyura mu kyango munonga. So leka tuzoba Sheikh Sharif Sowed akigenye omweji omuke ayu kandi Sheikh Muram. So Sheina ninkushabani onjeselezeho ahanshongezi ezo keza obusiramu. Bozi alhamdulillah kyansobola okuba nti nyongerako Sheikh aya gitulese waman da'a waman ahsana qawlan mimman da'a ila Allah atuwuliriza tulaba eri mu surati Fussilat asatu yameka Sheikh ya satu musatu so yinza okuba nti ogiyongera kyakubiri mu kyo kyenyongerako mu kuba nti nga tuli ku tawhid okuba nti tuyita abantu okudda eri Allah tulina okuba nga kyetusookerako
kwe kuba nti tukoola abantu nga tubazawa hati yali nkola y'abantu kulembera bonna basonga koola abantu kutegeerani nabwe kityo omwayinza okwebuuza ekyokulabirako kyengenda okuleeta kya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamala emyaka 13 ng'abantu abakoowoola naye nga bakoowola kudda ewani ewa Allah nga tannabagamba kusaala tannabagamba kuwa zaka naye nga abakola ki kuba nti baddawa ila Allah kuba nti baddawa Allah giri emyaka 10 egyali gisigadde mu bubaka bwe gye yakolesa okuba nti ateekamu ssala ateekamu zaka okusiiba ne haji so kati kino kitulaga obukulu obuli mu kukola ki okuyita omuntu nga tumuzzawa nga tumuzeewa Allah era seeka ku mbeera y'okubeera nga nabbi yasookera mu tawhid n'okubeera nga asomesa Allah subhanahu wa ta'ala tadarraja fi tashri' Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga mu kussa amateeka yatambulira mu levels wogenda ku mwenge Allah teyaguziiza mulundi gumu kyova olaba waliwo sheekh omu yali ayogera ku Aisha radiyallahu anha yagamba nti law kanat awwal ma unzila min alquran sallu zakku la tazni la tasriq lama ata'a an-nasu dhalika gamba nti singa amateeka agasooka okussibwa mu Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala nti musiibe musaale abantu bandibiganye kubanga omuntu kasitotegeera ekintu omuntu kasitobeera ng'oyagadde ekintu wekibeera nga kikulagidde okubeera ng'okola okola bukozi neobeera nga tokyagala era wekikulagira tosobola so Allah kyova olaba yasooka n'asindika owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asooka ategeeza abantu ku Allah tabaraka wa taala tuli wamu kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti thalathatun man kunna fiha wajada bihinna halawata al-iman omuntu yenna ebintu bino wabeera nga biina bisatu afuna obuwoomerevu bwaki obwobukkiriza yagamba nti ayakuna allaha wa rasulahu ahabu ilaihi mimma siwahuma okubeera nga Allah omusiraamu gwasooka okwagala mu mutima gwe lwaki singa ajat hawa obeera n'omuntu yenna oba omusajja eri omukyala we nga mukyala we amwagala nnyo 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 ebiseera ebisinga omukyalo ono wagamba nti sebo leero saagala kawunga omusajja olw'okubeera ng'ayagala nnyo mukyala we ajja gamba nti mukyala yaganye kanoonye sente mugulire ettooke olw'okubeera nga amwagala nnyo ne ifu wabeera nga tamwagala agenda mugamba nti saagala kawunga gamba nga gwani ngenda kakuleetera ojja kalya ogenda kalya by force so Allah wabeera nga yasooka mitima gyaffe nga yasooka mu mitima gyaffe mazima tugenda zimba obusiraamu mu mbeera esinga kubanga nga nnungi kubanga wanagamba nti nno omwenge tegukkirizibwa olw'okubeera ng'omwagala nnyo ogenda kiteeka buteesi mu nkola naye onabeera nga tomwagala nagamba nti musiraamu innama alkhamru walmaisir walansab والازلام رجس من عمل الشيطان ogenda gamba fe tubeera tugoba hango omanyi mbanyina ebizibu njagala bikola tojjako ennaku stress abula buli kintu kyonna Allah kyeyatugaana yenna mulesinga okubeera nga nungi ate kyonna kyeyatukkiriza kubanga ajja tawa wotunuulira seka sharifu wotunuulira ebintu Allah byeyatugaana notunuulira n'ebintu byeyatukkiriza tugenda mu byokulya obale kwata peeni mu ddiiro yo wootudde okwate peeni otandika owandiika ebintu Allah byeyakola ki byeyagaana okulya ogenda wandiika okulya embizi ogenda kulya omwenge bagugaana bagaana obwenzi bagaana riba ogenda wandiika konaatuuka mu abiri ogenda boto negenda mu bintu Allah byeyatukkiriza genda mu byokunywa genda mu byokulya so tusaanidde okubeera nga eddiini ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaanidde okubeera nga tukola ki tugitambulirako n'amateeka gaayo yengeri gye tusobola okubeera nga tutambulira ku ddiini ey'obusiraamu ekirala taalimu nnas alilmu annafi' okubeera nga tusomesa abantu irimu egasa ka tahrim kalhalal walharam ka taalimihim alhalal walharam okubeera nga abantu bategeeza tibannange kino tekikkirizibwa kino kikkirizibwa alhalal walharam olina okubeera nga abasiraamu bannyonnyokwa ekintu ekiri halali n'ekiki n'ekiri haram abantu babeere nga yufarriquuna they differentiate between something lawful and something that is not unlawful omuntu abeere nga ayawula awo neera tuba twongedde omusingi munene ku ddiini yaffe yaki eddiini yaffe y'obusiraamu naga wal ahkaamu shar'iyya
n'amateeka ag'obusiraamu nago okubeera nga tugasomera abantu babeere nga bagategeera biidhnillahi taala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ya Uthman radiyallahu anhu Uthman bin Affan radiyallahu yagamba nti khayrukum omusiraamu asinga okubeera nga mulungi gye mummwe eri mummwe abasiraamu asinga okubeera nga mulungi mummwe yagamba nti man ta'allama khayrukum من تعلم القرآن من عرف القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام ومسلم أسينغو كبيرانغا مرونجي مم من علم علما وكبيرانغو من تعلم القرآن وعلمه يعيزو كسوما القرآن نجيجيريزا kubanga wojiiga nojiyigiriza omulala oba oyambyeko okubeera nga obusiraamu bwaffe bukola ki butambula newe nanze wenayiga osoma Qur'an nenfa tegeza nti ono Seeka Sharif ngenda basi muyambye kivolaba Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga engeri Allah gyagenda okubeera nga asitula ilmu ebeere nga eva mu bantu egenda va mu bantu tusaanidde okubeera nga tugiyigiriza abantu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allaha la yakhudhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وأضلوا فأضلوا يقام عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الله سبحانه وتعالى إليم وكبيرا جنبان تلك إلى رمون وجدبان إليم ويستكيجين ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الجواب من kati abamanyi banabeera nga tebasomeseza ddiini eno ey'obusiraamu bagenda bbanga boonoonye eddiini tegenda kweyongerayo naye tunaabeera nga tufuddeyo abavubuka abasomye ne tubeera nga tufaayo nnyo okubeera nga tusomesa kyetufunye mu ssomero ne tubeera nga tukituusa eri abantu ogwo gugenda bbeera musingi munene omusiraamu gwagenda okubeera nga aganyulwamu biidhini tabaraka tovolaba Muadh bun Anas radiyallahu anhu yagamba nti man ta'allama al-ilma omuntu yenna man allama ilman omuntu yenna abeera nga asomesezza irimu yagamba nti nno falahu ajru man amila bihi la yanqusu min ajri al-amil yagamba nti omuntu yenna abeera n'irimu n'abeera nga agisomesa wamala okubeera nga agisomesa ekyo nabeera nga agisomesa gwagisomesezza falahu ajru man amila bihi afuna empeera ezenkana nabeera nga afuna empeera ez'oyo gwasomesezza naye la yanqusu min ajiri l'amilin naye ono omuntu yennyini gwasomesezza tekikendeza mpeera ze awo tujjawo ki tujjawo nti nno tusaanidde okubeera nga tusomesa ilmu egasa abantu abantu babeere nga bagitegeera babeere nga bategeera wakati wa halali ne haramu al akhlaqu lhamida empisa ennungi omusiraamu zalina okubeera nga wangaala nazo eyo nno yemu ku ngeri zetusobola okubeera nga tuzimba eddiini yaffe ey'obusiraamu. Okay, barakallahu fikum. Ninja mnono nje wahura mazima twine kufai mnonga okureba nkande antushomesa abantu ilmu eri kubagasha ilmu ennungi aho kuba hariho ilmu nyingi okumanya ni kwingi knowledge noshanga ni binje biwakubasa kushomesa konka kandi ilmu eri kukirayo bulungi niyejo ennungi ekwatirana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala na buli kimwe kyona ekikwatirine nana eddiini. Yes, kaba mwino oshanga obwire bwana ne bambarira aha ilimu ezitakugasha oshange nana bishiki ngo nawe hati nishwenka basenga ngo nawe ariyo naburura bashwe konka alisinga azin oshange mbwenu buli omwena nakizamo ashonesa n'ebyatakumanya obundi bitakugasha n'abantu so ekiri twine kufa mnonga okureba nishomesa ennungi eri kugasha abantu. Yes, tutakagire omukahumuro Sheikh Sowed ninkushaba otugambire abantu abamwe noshanga ababashe abamwe kaye kanje ninga bayimam ninga bamanyi noshanga yes nibafayo kushomesa konke bibakushomesa tibakubito mu nkora byebasomesa they don't practice what they preach. Yes, abo bogera kocha nga sinayogera ku bantu abasomesa abasomesa bebatakola ngena kuisaho katono kati ku nsonga Sheikh gyabadde asomesa olyokuba nti tusomesa abantu ki ilmu egasa. Emyaka gigenze twali mu mirembe mabega ng'abantu balowooza nti omuntu okusoma ddiini omuntu okubanga Sheikh Abdul Sabur
bya muntu atalina kyasomyeko yadde abatasomye abamu niko babiri tebasomye kiki ati njagala kubiriza tuzaamu amaanyi nga tukubiriza abazadde abatuuliza abatulaba ti omwana asobola okusoma ddiini n'asoma n'ebyensi so tugezeeko nnyo okubanga tusomesa to striking a balance mu magati ga ddiini n'edduniya kitegerekese ekigenda kubanga kituyamba nnyo abeere dokita naye ng'asobola osoma ku Quran kiba kinyuma nnyo okusinga biri bye twali tutegeera nti asomye Quran alina kubeera ku bbuca tekikola ki alina kutema nnyama si kituufu omuntu asobola okusoma ddiini n'agattako n'ebiki ku nsonga gye batugambye njogereko eya abasomesa bye batakola si kirungi okuba nti osomesa omuntu abazungu kyebaga gwe kyotakola kitegerekeze naye ate kyotakola tekikugaana kuba nti okola ki kuba nti ogamba kuba oyinza okuba nga olinamu obunafu kitegerekeze nabadde ndaba kibuuzo kya sheekh omu mwerabidde sheekh Ibn Baz oba sheekh Fawzani ngaddamu nga bamubuuza ku bantu nsobola okugamba omuntu ekintu okikola yadde nga sikikola ng'okuba nti tokikola tekikugaana kugamba muntu kuba nti okola ki kuba nti okikola naye olina kubanga olwana nnyo okuba nti byogamba abantu bikola ki naawe obikola ekyokulabirako kyengenda okuleeta mathalan ng'omuzadde eri omwana kitegerekeze omwana kimwanguyira nnyo okuba nti asaala nga naawe wakulaba ng'okola ki ng'osaala ate kikaluba nnyo okuba nti gwe omugamba agenda asaale naye nga gwe tukola ki nga gwe tosaala ekitegeeza ekisinga okubeera nga ofaayo nnyo okulaba ng'osooka okwetereeza okwotereza abalala wadde nga waliwo hina bali kugira nti oyina ebyo iwekola ebindi kushomesa ebindi kukoreta nedda sooka weetereeze banza weetereeze then obalikola ki sabandi ebyenyini kubanga if for example someone is a thief omuntu mubbi ate agamba abasiraamu nti banaete mubba obubbi buli haramu obubbi tebukkirizibwa ate nkya kyokola kitegeeza oba oyonoona so weetereeze ogamba abalala nabo bakole ekyokukola okay barakallahu fikum nani wanje twaza kubanza tuzeho kake omukahumuro ntugaruka watakara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnani wanje nakwakirayo mukahumurako ndeka tugumize muna program itu nyamurungi program y'obusilamu live aha on TV Studios nchine Sheikh Abdul Sabur Mulimira imam wa basajja baraba primary school omuri Bushenyi hamwe na Sheikh Sharif Sowede Kigenye omweji KIU haza tureba ahanshonga nkuru mnonga ekwatirine nana okuhereza obusiramu emirimu emirungi ey'obusiramu okureba ngu nokorora obusiramu nowehayo okakorora obusiramu oba orikwenda kushemeza Allah subhanahu wa ta'ala kana n'okutungamu ebirungi nyamwenje yes hariho hadithi eri kugira ngu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagira ngu the world is a farm for the hereafter so plant good deeds in it ensi ni farm eyakiro kyemperu haza oyine kukoreramu ebirungi byaramu emirimu emirungi okureba nkandi wabasaganyira mu kihango munonga so twine kukorera obusiramu okureba ngu twaganyiramo kihango munonga tusakagire omukahumuro twatukye nitureba aha miringo eyitwine kuba tuherezamu obusiramu haza twareba ngu byona byine okukora noba oyine kuba nanukumalirira niya leta egyo niya okureba ngu kandi niya yawe neyo kuhereza Allah subhanahu wa ta'ala ori kumutina kandi ori kuteekateeka ngu noza kutungamu ebirungi nyamwengi tutikushemeza abantu okuba twareba ngu abantu tebakusiima abantu nokuba kumukorera ekirungi kitanaareba ngu tiine kiwamukora nanaba bari kushabiriza katugira bari nk'omuhanda abamwe nibakwekarizamu yakushaboka muhanka ekyaro 10 ninga ekibiri yakoreba najya ati mazima bwampezisa mazima wa so
abantu tebakusiima so fayo munonga buli kyona kyokukora obe noshengeza Allah subhanahu wa ta'ala betutte bantu ahubwo abantu tebakusiima ekindi twarebanga abantu atwine kubashomesa tawhid okubeeta okukunda okutiina na nokuhereza bamanye ruhanga wabo bamanye Allah subhanahu wa ta'ala bamuramye ombumwe bwe hatari okumugitaho ekintu ekindi kyona akanawe twarebanga twine kuba ekyo kureeberaho kirungi munonga iwaliyo nahereza obusiramu debeka ngu ebyo oriyo noshomesa abantu niwe nobikora kufaga bishomesa konka so twareba ngo ine kubanza kwetereza okabona kandi kushomesa abantu abandi ekyo kyenyini ekishikire nawe twareba ngo ilmu enungi niyo twine kuba tushomesa abantu ilmu eri kugasha niyo twine kuba tushomesa abantu shena nekushabuza masha Allah tweyanziza abatuuliriza abafa abalungi ab'ebitiibwa tukyatambula ku nsonga ey'okuzimba obusiraamu kubanga tulabye nti waliwo obugayaavu bungi eri mu ngeri gye tusobola okubeera nga tusomesa n'okubeera nga tusaasaanya n'abantu okubeera nga bategeera obusiraamu kubanga wetulagambye nti nno engeri gye tusobola okuzimba obusiraamu bwaffe nga tutunuulidde agamu ku gana amakubo gasobola tuyambako okubeera nga tuzimba obusiraamu bwaffe khasatan ashabab naddala abavubuka tuveeyo kyobola nabbi sallallahu alaihi wasallam yawaana nnyo abavubuka mu hadithi nyingi era al ulamau yaquluun abamanyi bagamba nti no ashabab marhalati alquwa bagamba nti no obuvubuka stage y'amaanyi kyobola nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yagamba nti la tazulu qadama abdin yawma alqiyama hatta tusalu an arba'in omwana adamu tagenda va mu bbaliro okujjako ng'abuuzizza ebintu bino naye mu byo yagamba nti wa an shababika fima ablah obuvubuka bwe wabukozesa oti bavubuka bangi ebyeddiini tebabiriiko babeera mu betingi nibabala enamba y'abakazi ninga mishavakwana abagiga bali mu kubala abagagga emotoka oli yaguze bali ku mipiira babeera mu sports betting tebavaayo haza tebasigazi bonka mwana we kiri kushwazana n'abasheesha bakulu kandi abasiraamu abasiza bakulu nabo tebakusa abamwe tebakumanya dini bashanga betting bali akapapula ko muyindi konka ni mubiha tubanze tuhereze obwire tuyege eddiini ya ruhanga tusoke tutule wansi tuteekeyo obudde tutegere eddiini ya Allah abavubuka Allah agenda kubuuza obuvubuka bwabukozesa ki kati ojagamba nti nali mu betting nali nyumirwa nnyo omupiira eyogenda bigamba Allah tabaraka wa taala so hadhihi darul fana enensi yakuggwaawo wal akhiratu darul baqa gye tusinga okubeera nga tukola so nga tuddize ku mulema gwaffe tuyinza tutya okubeera nga tuzimba obusiraamu bwaffe ekisookera ekirala ensonga ey'okuna ihdau al-awqaf okubeera nga tuwaayo ebintu eri obusiraamu ebigasa obusiraamu li khidmati al-islam kalmasajid okubeera ebintu ebigenda oyambako obusiraamu okutambula mazima ddala okubeera nga omusiraamu avudde gyavudde n'agamba nti basiraamu mbawadde ettaka eryo muteekeko omuzikiti hatha aidan sadaqatul jariya eyo sadaqatul jariya okubeera nga owaayo ettaka noga basiraamu okusinziira ku kitundu kye tuwangaaliramu tewali muzikiti ate ye alina ettaka teekawo bagambe nti bannaye kano ka portioni nkawaddeyo ng'abasiraamu tuli wamu kivola nabbi salama yagamba inna mimma yu'inu al-abdu ba'da mawtihi ebintu ebimu kama qala alayhi salatu wassalam ebintu ebimu ebiyamba omwana adamu abeera nga amaze okufa nasigala nga abiganyulwamu yagamba ilmun warathahu irimu gye yasomesa abantu ne bagiganyulwamu then ensonga ey'okubiri sagadde ziyisa mu order ensonga egyembadde njagala nagamba nti au masjidan banahu oba n'otuzimbirayo omuzikiti ogwo osigala ng'okyaganyulwamu
abasiraamu tubeerenga ebintu ebimu tubibala nti nno omuntu omwana adamu abeera nga amaze okufa kyobala nabbi yagamba idha mata ibnu adam omwana adamu abeera nga amaze okufa inqata amaluhu illa min thalath emirimu gye gyonna betting zobaddemu abakyala b'abandi bobadde oyendako agalimu gonna emirimu gyonna emirungi sala gyonna nagyo gikutukawo okujjako ensonga 3 mu nsanga ezo 3 yagamba nti sadaqatul jariya sadaka gyolese ng'egasa obusiraamu notuwa omuzikiti basiraamu banoonya limbo n'ogamba nti basiraamu bawadde limbo yiino wano muje muzikemu abasiraamu bammwe biidhinillah allah yange ajiri ala allah embeera yange eryani eri allah subhanahu wa taala tuberenga tufaayo kyovula allah subhanahu wa taala igamba innama ya'muru masajida allahi man amana billahi walyaumi alakhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله مزمد بابا زيمبا أبتانيكو كزيمبا أبا مجبالي باقيركو العمارة بقام العمارة ينقسم أكو زيمبا كواو كتيكو راما متكي بيلي العمارة الحسي والعمارة المعنوي abantu alhisi kitegezaaki alhisi kyekintu omwana adamu kyakola nga kirabwako nozimba kwegamba practically notuzimbya noteekamu amaanyi tuli wamu then waliwo eri almanawi nga tolabwako ng'okusaaliramu ng'okubeera ng'oleeteramu adhikaari okusomeramu Qur'an eyo yonna imara oba ozimbye so Allah agamba nti abo abazimba emizikiti gya Allah سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ببابكرز الله نورنا كلهم مريرو نبتكو ما وأقام الصلاة نبسالة نبيميزا والصلاة تانو وداما ميرزي تغياز كده مزيكي تجيزين بلبال nete basobola kubulamu nekade emizikiti tugamba tugizimbe abaziramu naye tebagala kusaala ate ng'obulungi obuli mu kusaala omusajja essala ye inabeera muzikiti ne kati ennaku zino abasajja bafuka bakazi abakazi bebasajja waka mazima kandi abamwe noshanga emizikiti ati mashallah emizikiti giri buri hamwe noshanga omuzikiti guri yawo hihi niwe konka stili ori kusharro nasaromka takuzo omuzikiti nasaromka waba wakora kubi Sheikh Abdul Sabur ndine ekibuuzo ku nsonga y'okuba nti tuzimba emisigiti waliyo omusiraamu nga talina bwetaavu talina bugagga si bwetaavu bugagga okuba nti azimba omusigiti kinnoomu kitegedde Allah kyayogerako mu kuba nti ozimbye omusigiti kuguyimirizaawo kinnoomu oba nsobola okuwaayo 1,000 nange nembalibwa nga azimbye omusigiti. Masha Allah, kibuuzo kirungi. Okuzimba omuzikiti tekitegeeza nti ogenda gutuwa gwonna oyiwe material na abula kyosoboddeko contribution gyokozeeko. Allah kivula mu hadithi kyajjiramu Nabi sallallahu alaihi wasallam gamba man bana masjidan lillah walau qamafhasi khatatin banahu Allahu lahu baytan fil janna. Omuntu yenna azimba omuzikiti wadde nga ataddewo contribution ntono etya Allah subhanahu wa ta'ala agenda muzimbira emunyumba mu jana. So ekyo kitegeeza nti bagenda zimba omuzikiti osobola okuba bloka, osobola okuweereza obwonna oba ogezaako oba otaddewo ekyo Allah kyeyagamba innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله بيبونو غباتي الله سبحانه وتعالى utulwana madala. So ngafa abasiramu tuzimbye tutya tutekewo waliwo abasiramu nga Allah yatusitula amadala wabantu nga Allah yabasitula amadala nga you can do something for your religion oyina kyosobola okubeera ng'okola. Nyina muganda wange omu bamuyita Sulaimani Kabuye musiramu oyo Sulaimani Kabuye no manyi dadi wange nimanyisa dadi wawe oba muzeeyo gwe nagezaho Allah mtukomere agezaako bangi agezaako nga wasobola okulaba nti
emyaka gyalina olaba nti agezaako kyasobola okubeera nga obusiraamu bukola ki. So singa tubeerawo tubadde tujja naye nemugamba nti Allah n'atuwa mu bushenyi n'atuwaayo nga 5 oba 6 nga ye obusiraamu bugenda beera nga busituka tugenda kudda mabega. Kuba abasiraamu abamu tebaagala busiraamu guvaayo baga ne bakuumira abantu eri wansi ng'abantu tebakola ki nga tebategeera ddiini yaabwe babavuga nga bwe baagala. Eyo nno ebeera nsobi era kituzza emabega. Then ensonga esembayo mu ngeri gye tusobola okuzimbamu obusiraamu okubeera nga islaahu dhaat albayn, okubeera nga tulongoosa wakati waffe. Abasiraamu tetukwatagana, ono tayagala kukwatagana n'ono, ono tayagala kukwatagana n'ono, abamu tebakuheereza salaamu batayi baabo. Nyewe salaamu kajimwiya tuba tukoze bubi, tuba tukoze bubi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah yagamba nti nno Allah bakwagala yandibafudde omuntu omu, naye wala yazaluna mukhtalifin, naye mubeeramu era obuntuntu obwo. Obuntu obwo tusanidde okubutereeza nga ffe abasiraamu. Naye onaabeera nga nze sikolagana na Hawa, sikolagana na Sharifu, tulina ensonga zaffe, kitegeeza niyo tuli mu kwonoona. Kyovula Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Njirabi, wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى tulaga nti musiramu tusaanidde okubeera nga wabeerawo ebiganye tubeere nga tubikola ki, tubeere nga tubitereeza wakati waffe, tuleme dufuula lutalo. Wetunaalufuula olutalo nja kubeera nga nze seeka asobola osomesa omwana wo, naye olwokubeera nga gwatagana omwana wo agenda kufundikira ng'omwana wo anywa mwenge, ate nga nze nandikoze eki, nandiyambye ku mwana wo kulaba nti nategeera eddiini y'obusiraamu. So tusaanidde nga ffe abasiraamu. Era Nabi Sallama yagamba mu hadithi yagamba inna afdala sadaqa, sadaqa esinga okubeera nga nnungi yagamba nti al islaahu dhaat albayn, okubeera nga tuyunga wakati waffe. Bannange ekintu ekyo kikutudde nnyo, abasiraamu beekutudde. Ono tayagala kwogera n'ono, tayagala weereza ono salaamu, ono akafuwazza munne, ono amujje mu busiraamu. Kandi abamwe noshanga yabanyigiiro liya nayenda niwe munwani wawe omunyigireho akireba nyigira kuri ayagala ono amunyigire. Ekyo kiza ebyabo tokubimanya kunkano yenda bona bagendera aliwe ntoriya tumwana. Era waliwo omusiraamu eyo gye tuwangaalira yagamba nze wempala n'omusiraamu mpaliramu n'abaana be. Netunulira omusiraamu ngamba n'omusiraamu waawo ate omwana ye akoze eki, omwana ye akoze eki. Obadde okimanyi nti n'emirimu gyabwe Allah tagitwala ebbanga lye bamala mu mbeera efaananako. Era nabbi hadithi nga tumaliriza, nabbi yagamba alayhi salatu wassalaam, yagamba turfa amal al-ibad yawm al-khamis yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gy'abaana Adamu agisitula ne gitwalibwa, emirimu gy'abaana gyanjulibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala olunaku olw'emmande n'olunaku olw'olwokuna. Nabbi yagamba nti fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a. Allah n'asonyiwa abaddu bonna abatamugattako, Allah n'abasonyiwa amazambi gaabwe. N'agamba illa rajulain, okuggyako abantu bano babiri, kanat bainahuma shahna, nga wakati waabwe balina tebakwatagana, ono tayagala wuliriza byono n'otayagala wuliriza byono, kandi tebakwenda kukyengana. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba bamalayika bagambibwa anziru hadhaini hatta yastali, emirimu gy'abantu musooke mugireke, emirimu gy'abantu musooke mugireke. So abasiraamu ababitiibwa abalungi abatuwuliriza, wobeera ng'olina embeera nga tokwatagana na musiraamu munno, engeri y'okubeera nga twagala okuzimba, okubeera nga tuzimba eddiini yaffe n'obusiraamu bwaffe, okubeera nga batulabiramu anga esinga okubeera nga nnungi, labudda an nakuuna jamii'a, tusaanidde okubeera nga
wamu nenono atali musiraamu analaba abasiraamu ngo ate onaavuma oli ate noonaavuma ono ate bonna basiraamu ate batugamba bali kituufu kati nze naye abeera tabitegeera kangumire wano wendi sigenda beera mu bano bwevuma so tusaanidde okubeera nga twolesa ekifaananyi okubeera nga kirungi. Barakallahu fikum nijamna nanje wahura ebyo byona n'ebintu bikuru munonga atwine kumaraho emparana bantu tumaraho emparana. By the way ekisiibo inshallah taala tushabe munonga Allah subhanahu wa ta'ala tusiye kyangiza twine kushaba munonga kureba nkande twetereze tuze kuhika mu kisiibo buli omu asaasire mutayiwe tukolagana gye ntukwatagana gye aho nooza kushanga mazima buli kintu kyona kyaba kirungi munonga konka wakuuma emparana na lwango tokubasa kutunga mukalungi kona shekanze aliwe Sheikh Sowede niwe yongesereza nshonga ekyo so nga tumaliriza Sheikh ensonga gyakomekerezaako Allah yajongera n'agikatiriza obujulizi bungi yatugamba ati innamal mu'minuna ikhwa ati tuli baaki tuli baluganda almuslimu akhul muslim tubeere nga tukuuma oluganda tugenda kuzimba obusiraamu osanga omusiraamu nga tasobola nokuba nti badda wamu okuba nti bazimba masigiti muyinza okuba nga muli 50 naye nga mulina okudda wamu mukoleki muzimba obusiraamu but the more we keep on differing tetujja kuba nga tuzimba busiraamu but when we come as one group nga tuli basiraamu tujja kuzimba obusiraamu biidhnillah. Yes, shayina nikushaka kagamba ka muhero nga tumaliriza baganda bafa ebitiibwa tubeebaza okubeera nga mutuwuliriza n'okubeera nga mufaayo okubeera nga musoma eddiini muteekemu amaanyi musome tusaba Allah atuwa obusobozi tuuke mu mwezi ogwa Ramadan. Allahumma amin. Wasalafu salihina balinga basaba Allahumma ballighna Ramadan Allahumma sallimna ila Ramadan wasallim lana Ramadan watasallamuhu minna mutaqabbila balinga basaba Allah berenga abatuusa mwezi ogwa Ramadan baberenga bagutuusa oba oliawe tunagutuukamu musira amasolo okweddamu ku nsonga zetwogedde nabeeranga kati ngene ensonga esembayo kubeera nga tetukwatagana nagezaako kubeera hatta lwakuba obudde butuweddeko naye nga hatta n'okumba kukkirizibwa omuntu ng'agendedde mu kutereeza exactly awokwataba muri kyo ekyokuyunga oluganda awokuba abamu omwanya gw'okugezaawo kugiita abantu noshanga oliya nayongeramo omurro tazamanya gambire ekibyenyo ababongerera ddala basatu konka kyayetagisa biyaha kiryogere ntazamambya gambireho gyaza yogere no bulungi noli takwogerako buzibu wamusenja mulungi kati ogende noli omugayo naye noli talina buzibu gyoli ensonga yazimala tewali nsonga yonna ogenda olaba nga oba ogatta naye abasinga twonoona nitusiisira kimwe twongeramu omurro nakina ekintu ekitali kirungi kibeera si kirungi naye tugezeeko biidhinillah tusabe Allah tutuuse mwezi ogwa Ramadan byonna byetwogedde tusaba Allah abeere nga atuwamu ekisinga okubeera nga kirungi wetuseeredde tusaba Allah tusaasire tuli bitonde abakulembera radio yaffe tusaba Allah abaweemu obulungi TV West abeere nga ayongera obbakuma n'okubeera nga abafaayo okubeera nga baweereza obusiraamu Allah abeere nga agisitula radio eno mu Western ebeere radio y'amaanyi nze teri kintu kinsanyusa Radio West ne TV West kati nze ekimu ku binsanyusa okubeera nga waliwo programu nga ya busiraamu egenda mu maaso nze kinsanyusa nnyo okubeera nga ntudde ku mukolo nenda abasiraamu nga bava mu motoka zaabwe wadde nga nze sirina mpulira nga I feel that happiness essanyu so biidhinillah tugezeeko biidhinillah ensonga ezo nga bwe tuzoogedde tujja tereeza eddiini yaffe ey'obusiraamu. Okay, barakallahu fikum nano wanje kampani nkine kiwayiga omu programu egi ahandi nasigala nti Hawa Saleh Musa kananyinemu Sheikh Abdul Sabur Mulimira imam owa basajja balaba primary school omuli Bushenyi hamwe na Sheikh Sharif Sowed Kigenyi omweji omuleke ayo Bushenyi twaza kubendeza okulala kurungi wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.